Emmere ya Christmas tekkirizibwa kuliibwa yadde okugiweembwa ewaka. Emmere ya Christmas tokkirizibwa kugiwa abaana kubanga butwa. Sheikh Kiram Gugu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nsubira w'ekitiibwa Allah abadde akukuumye bulungi, alhamdulillah. Naffe abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Sheikh Kiram Gugu, oli mutuufu okusinziira ku kyokkiririzaamu n'ebyawandiikibwa. Naye nsibambi edibya mutere. Sheikh Kiram Gugu, tomanyi ku packaging by'ogenda kugamba abantu. Njagala okutegeezaako nti abakyala b'omu Soweto bafumba emmere ewooma okusinga eya Serena. Naye eya Serena bagitunda emitwalo 10, ab'omu Soweto ne bagitunda 3000 nga bakugattidde n'enva. Omanyi ensonga lwaki waliwo enjawulo ya mitwalo 970? Lwa nsonga nti bali empakeginga yaabwe ey'ekintu emazaawo. Empakeginga y'abano ey'ebintu y'ensonga lwaki babibagulako layisi ate ng'ojja kwesanga nga biwooma okusinga ebya Serena eby'ebbeeyi. Packaging mu marketing kintu kikulu nnyo. Sheikh Kiram Gugu, Sheikh Kiram Gugu, omanye eddiini era wagisoma, naye olabika wasoma yo yakwesigaliza, tewasoma yakubuulira balala kubanga you are not a good communicator. Tomanyi butya bwe bawuliziganya n'abantu, era tomanyi butya bwe basika bantu. Emiryango gy'obusiraamu egiyingiza abantu mu busiraamu gikyali miggule, naye ate abayingira obusiraamu bayina kuyingirira ku nnimi zammwe. Olulimi lwo lusobola okujja omuntu mu busamize ne bumuleeta mu busiraamu. Olulimi lwo lusobola okujja omuntu mu bulokole ne lumuleeta mu busiraamu. Olulimi lwo lusobola okujjayo omukatuliki ne lumuleeta mu busiraamu. Ebiseera ebisinga mufokasinga mumwe ku kimu kyakunyweza basiraamu abaliwo, ne temufokasinga ku kyabalala kuyingira busiraamu. Omusomesa omulimu gwe si gwa kukuumira baana mu kibiina, gwa kubayisa kugenda mu kibiina kiddako then abalala bayingire. Toyinza kusibawo oluggi luyingira mu kibiina nti nze nnina kubeera n'abaana era tebalina kufuluma mu kibiina kino. Abo balina okufuluma bakiveemu bagende mu kibiina ekirala. Kakati bwe kiba kya busiraamu wabeerawo b'obeera osomesezza ne batuuka ne babuuka emikono gye egy'okusomesebwa nga banoonya asingako kubanga baba banoonya kumanya. Naye ng'ate oyina okukwata abayingira obusiraamu abo b'obeera walokodde. Naye kituufu Sheikh Kiram Gugu, enjogera yo terokola muntu kuyingira busiraamu. Empisa zo, obusiraamu butukubiriza okubeera n'empisa. Empisa si kwe kufukaamirya abakadde bo kyekyokka, si kwe kwogera ekigambo Allah, naye ne mu bye tufuluma tubifulumyenga n'empisa, era tumanye nti tucommunicatinga n'abatonde. Gwe bw'oba onyiiga manya nti n'oli anyiiga. Bwe bakukwatira ku busiraamu n'onyiiga manya nti n'oli anyiiga, kubanga bino ebintu bibanga nnamba 9 oba nnamba 6. Bwe njiwandiika wano nti nnamba 6, ali emusukka kuba alaba 9, nze ali eno ndaba 6, ate nga ffenna tubeera batuufu okusinziira we tuyimiridde, we tulengerera ebintu. Abo abantu abatannasiramuka tojja bakakasa nti ejjana yeeyokka entuufu, nabo balina kye baasoma bakiyita eggulu. Kakati bw'onajja nga gw'ovuma buvumi ggulu, omuntu oyo togenda kusobola kumusiramula. Naye noonya engeri gy'omutegeeza obutuufu bw'ejjana, era omulage nti ejjana ekira ku ggulu, oba ejjana y'entuufu, eggulu si y'erituufu. Owekitiibwa Allah ye mutuufu, Kristo Yesu si ye mutuufu. Yo omukatuliki yajjula Kristo Yesu nga naawe omusiraamu bwe wajjula owekitiibwa Allah. Ebbanga ly'anaamala ng'ali mu bukatuliki yajja lowooza nti ye mutuufu. Bw'oba oyagala okumulaga obutuufu bw'osobola okumusiramula,
tokuba kintu ki mulage obutuufu bw'ekikyo n'obukyamu bw'ekikyo kimulage obumulage naye ng'atokkakkanyizaako ku ddoboozi. Kyeyakira mu Ggoogwa oli musawo abatali bano abasawo b'ensi oli musawo w'omwoyo ne kyeyakira mu Ggoogwa toyina njawulo n'abasawo baboggolera balwadde ab'e Uganda. Nze nalo kufunisa weekaabya ki omukyala azze kuzaala alina obulumi ekyewunyisa nga amuboggolera naye mukyala era amanyi obulumi obuyitibwamu okuzaala naye nga yali ku mukyala munne yamuboggolera. Nze nalo kufunisa bwe wali onyumirwa wali tomanyi nti biruma wali tomanyi nti waliwo akaseera ak'okulumwa ng'oli mu kaseera ak'okunyumirwa. Bonera sindika mangu omwana naye ng'omusawo yalibadde mu buzeebuze. Kaakati naawe oli musawo omukambwe atunga abalwadde nga tobasannyalazza. Ojja kwesanga ng'omulwadde tagenda kufa bulwadde buno bw'oli mu kujjanjaba naye ng'agenda kufa bulumi kubanga n'obulumi butta. Kyeyakira mu Ggoogwa yiga engeri gye bajjanjaba nga basannyalazza. Eyaleeta enzijanjaba y'okusannyalaza yali yeewazisa balwadde kufa bulumi kubanga nabo butta. Kyeyakira mu Ggoogwa yiga engeri y'okujjanjaba ng'osannyalazza. Nkugambye wasoma eddiini era mba neekoza bwe nkugamba nti togimanyi. Era oba osanga sinze engwanidde okuyimirira wano nyanikula omusajja omuyivu nga ggwe naye olabika eddiini wasoma yo yakwesigaliza kutya Allah, kumanya nti omuntu asaala, kumanya nti omuntu awa zaka, kumanya nti omusiraamu yeeyisa bw'ati, kumanya nti omusiraamu akola bw'ati naye nga tewasoma ddiini yakusomesa balala. Oli musomesa mubi. Toli musomesa ayagazisa baana kiraasi ezizo. Tewaliiwo muyizi yali egombye kusomera mu kiraasi yo. Gwe weesanga ng'omanyi oluzungu n'okukwata ennoni n'ogamba kaakati ndi musomesa ngenze mu kibiina kusomesa. Naye obusomesa nga tonna busoma sooka weebuza obuyinamu ekitone. Kino nno kigenda eri mmwe abasomesa abaafuula abaana baffente abatamanyi bwe bakwata abaana era abatamanyi bwe bayigiriza baana ne bayita nga tobakubye emiggo oba nga tobasusseeko. Okusoma obusomesa wabusoma naye wabuyinamu ekitone kubanga obusomesa olina okugenda okubusoma ng'osoose kubufunamu ate kitone obanga wazaalibwa n'ekitone ekisomesa oba ekiwuliziganya. Naye bw'olowooza nti gwe ova e Makerere olw'okuba ofunye digiri ye mu busomesa ndi qualified okusomesa kubanga biri ku mpapula. Nedda, waliwo ekitone ky'okusomesa. Ekituufu kiri nti Kyeyakira mu Ggoogwa toyina kitone mu kusomesa, toyina kitone mu kuwuliziganya. Eddiini wagisoma naye tewasoma kugisomesa balala na kugyagazisa balala. Kyeyakira mu Ggoogwa temumuvuma, temumukkakkanya ne mundeetera emigozo bano mu kkooti y'Oweekitiibwa Allah, naye omwana ono yeetaaga kubuulirirwa. Kyeyakira mu Ggoogwa toyina mpisa. Obusiraamu, okubeera omusiraamu tekimala, n'okusoma obusiraamu tekimala. Nkiddamu, okubeera omusiraamu n'okusoma obusiraamu tekimala, naye ate n'empisa kintu kikulu nnyo. Akira mu Ggoogwa singa osanga omukazi omukadde nnaku lwa Sande ng'olwaleero ne bwe lubeera lwa Christmas ng'agenda ku yeekaalo St. Matiya Mulumba e Bunnamwaya oba St. agitanga bate kanisa tata wange mwe yasabiranga gitabata Javiira, St. Javiira something. Singa osanga omukadde ng'agenda ku St. Javiira
nakkuba omukono oli mu mmotoka yo oba ku ppiki kyonna ekidduka ky'oliko. Mutabani mbadde nsaba kunsuulako wali ku ssenti gy'aviira. Ngenda kusoma mmisa. N'omuddamu nti astagfirullah tokiddanga na munze okuzaazisa Allah wange. Tokimanyi nti Krisimansi eri haramu mu Busiraamu maaso ga Allah ate nze nkuvuge nkutwaleko ku kkanisa. Allah aba akusiimye oba aba akukyaye. Okole oba okoze kintu Allah kye yeenyumirizaamu oba okoze ekintu ekinyiizizza Allah. Era ono omukazi omukadde buli lunaku gw'ojjukiza nti talina kufiira mu kibi, alina okusiramuka. Oba omwongeddeyo mu kufiira mu kibi kiri kyakkiririzaamu oba obeera omuleese mu Busiraamu. Oba osiigidde abatali basiraamu ekifaananyi ky'abasiraamu abatuufu. Onsonyiwe ngenda kuyingirako mu byensi. Kyagulanyi yayimba akayimba n'agamba nti omwana wa Buganda bulijjo otambulira kimanyi nti okiikiridde Buganda yonna. Kaakati omusiraamu bw'osanga atali musiraamu kimanyi nti okiikiridde Busiraamu. Owaayi obusiraamu awo oba obukiikiridde bulungi? Oba okiikiridde obusiraamu mu batali basiraamu? Oba olina ky'okoze ekyegombesa bano abatali basiraamu okuyingira mu Busiraamu? Nenkusaba bw'oba owuliziganyanga ne basiraamu banno, maybe it can be okay to be arrogant or to speak arrogantly. Naye bw'oba oyingira ensonga erimu bali bannaffe balaga obutuufu bwo. Kubanga kino ate ky'oli muvuma nabo bakikkiririzaamu nnyo. Tukoze tutya okubaseeseetula okubajja ku kino? Tubaleete mu ggwe ky'oyita ekituufu oba ekituufu. Tubateeka awo. Tukoze tutya okubalokola? Okubateeka mu kino kye tulowooza nti kye kituufu okusinziira ku byawandiikibwa ate era nga bwe guli. Kyeyakira mu Ggoogwa mwalina ku banneiba abatali basiraamu oba wasomako ku muliraano ng'oliraaniddwa abatali basiraamu, bo tulina kubayisa tutya? Era tulina kukwatagana nabo tutya? Enkolagana yaffe nabo eyina kukomawa? Kubanga neiba wo bw'akuleetera emmere nga n'abaana bo bulijjo bazannyira nnowe, n'akulaba nga n'embwogi gibuusizza, teweerabira nno watugee tugiwa embwa ate ng'oluusi watusomesaako emabega nti embwa mu Busiraamu ebeera haraamu, naye wagambye n'embwa tetugiwa mmere eyo. Naye nga wagamba n'okulunda embwa ebeera haraamu. Neiba oyo kikyagenda okutuuma abasiraamu? Akulabye emmere yo gisimidde ekinnyoyi? Kubanga tewayawuliddewo bantu giiwe ng'agenze oba giiwe ng'akulaba. Okusinziira ku mbuulirayo eraga giiwe ng'akulaba omulage nti wanyiwadda. Omusajja oyo bw'anaawulira nti waliwo omusiraamu ateze bbomu e Yemeni, anaakibaamu n'okubuusabuusa nga naawe omusiraamu amuliraanidde wakoze obutujju ku mmere obumere. Olw'okuba ya Krisimansi ayina emmere. Emmere yonna yawa kitiibwa Allah. Kyeyakira mu Ggoogwa emmere yonna yawa kitiibwa Allah. Ffe tunywa amazzi agatali mafumbe, singa gabanga ge galiwo azirongaazi. Tusomye bisimila. Osomesa biki ebyo kati ggwe? Atakimanyi nti bisimila ke kaweke akalongoosa ekyokulya. Teri mmere ya Krisimansi era tewali mmere ya Idi. Emmere yonna yawo oyo atuli waggulu eyatuwa obulamu. Atuli waggulu eyatuwa obulamu
yatuwa ekigambo kye bayita bisimillah nga ne bwonywa amazzi agatali mafumba azironga azige galiwo mu budde obwo wallahi galongooka. Kakati emmere eno eya Krisimansi gy'oyise eya Krisimansi bwe ngisomera bisimillah tefuuka eya Allah mba sigitukuza. Eba temaze okulongooka. Owaye tugiyiwa omanyi kyoyiwa musiraamu oyiwe emmere musiraamu mu linnya ya Krisimansi oyiwe emmere musiraamu oyogeredde mu mbeera ki by the way n'ekyo kikulu gwe nga gwe oyogeredde mu mbeera ki sheeyakira muguugwa kubanga gweoyinza okuba okkusi oli ku mwana wa street mulekwa Abdul Karim waliwo mwami Petero yena yakkiririza mu kusadda kuba mu kugabira kuba wejjere ng'asinziira mu ddiini ye. Krisimansi ng'eyo ayita mu kibuga buli mwana agenda amuwa akananka sheeyakira muguugwa yagamba togiwana mbwa giziike ng'enjala ennuma yinza itongwa. Hakira muguugwa oyogeredde mu mbeera ki ya bukkufu ng'omwana eyakulira mu kikomera atamanyi njala bweruma. Omanyi omugaso gw'emmere gwe obusiraamu butukkiriza okuyiwa emmere nga neesuzeewo tugibikkako enkya ne tugikeererako. Gw'oyogera ku kyakuyiwa mmere olw'okuba ekuweeredde omukrisitu ku lunaku olwa Ssekukkulu. Omanyi bwe mba nasuze, omanyi bwe mba nasiibye, emmere eno sobola gisomera bisimillah nenjeerongooseza onyoomye bisimillah. Tokimanyi nti bisimillah egoba obutwa mu mmere? Tokimanyi nti bisimillah egoba obuwuka mu mmere? Ne bwe gaba mazzi ga mudumu nga osobye bisimillah nga ge galiwo ganywe. N'emmere ya muliraanwa eya Krisimansi togiyiwa soogera ng'omukugu kati. Soogera ng'omukugu. Njogera ng'omuntu ayagala okukuuma omuliraano ng'wagazisa obusiraamu ate nga n'owekitiibwa Allah simujeemedde era nga simukakkanyiza. Emmere eno kangisomere bisimillah njiwe Allah ereme kubeera ya Krisimansi nga bw'ogambye. Tuli mu nsi bannaye nga twetooloddwa abantu abatali basiraamu. Oba osanga irimu ebyali badde ennungi e Saudi nga ne neighbour musiraamu munno, amayumba 100 agatwetoolodde nga ga basiraamu banno, naye tuli mu mbeera nga bannaffe abakrisitu be batusangulira ebaana eminyira kuba be bamuliraano abaffe, nga bannaffe abakrisitu be baziyiza abaana baffe emmotoka obutabakoona batutunuulira. Tuyita kye batuwadde ekyokulya mu mukwano kubanga buli muntu akuleetera ekyokulya aba akireese mu mukwano. Astagfirullah n'ogambirawo abaana muleete akakumbi musime eno emmere tugiziike, tegwana yadde okuwa enkoko, tegwanwa yadde okuweebwa embwa. Kuba muliraano kika ki? Oba oguwadde ekitiibwa mukwano? Oba ogussizaamu ekitiibwa omuliraano? Omuliraano ogwo gwetaaga okussaamu ekitiibwa. Nkidda omuliraano ogwo gwetaaga okussaamu ekitiibwa. Basiraamu, muliraanwa awo bw'akuwanga emmere ya Krisimansi, soma bisimillah, tebayiwa mmere, tebaziika mmere. Bw'oba owulira nga tosobola kugirya, gitwalira abaana b'oku nguudo bagirya, oba mugambe agitwalira abaana b'oku nguudo. Naye nga tokoze mazambi mangi, mu zambi limu ezambi erisooka ottattanya omuliraano oba ossa enkolagana ey'omuliraano. Ezambi eryokubiri buteesiga Allah nti eno emmere ye yagitonda era yagikuleetedde.
Ezambi eryokusatu kuyiwa mmere nga waliyo abalombe mmere. Soma bisimillah musiramu lye mmere yo. Giwonge mu mikono gy'owekitiibwa Allah. Mubeerenga mu miriraano nga musiga ekifaananyi ky'omusiraamu omutuufu. Ono nga ne bw'anaalaba amawulire tamusiraamu akubye ab'egindi bbomu. Basiraamu si bwe batyo. Se muliraana wange wano Adija Nakayiza akola bw'ati. Twayinanga bamuliraanwa baffe Butambale bukojja bwange babayitanga bakojja Ddumba. Twabayitanga bakojja Ddumba beddira Mbogo famire eyo. Baddumba baalokoka ba Kyagulanyi ba Yawe ba Walakira ba Mawejje baalokoka bannabbanja. Naye mu kulokoka kwabwe nga batera nnyo okuwulira amawulire. Omusiraamu babakubye bbomu. Isirayiri esudde ku bbomu ku Bahamazi. Baffe abasiraamu abo batujju. Nta gundi asudde bbomu wano. Biri bubi abo abasiraamu abatujju. Naye lumu nabuuza kojja Ddumba nno nga nenkana wanga ndi muto nti nemukana ye. Abasiraamu bano ababi. Boga nti babi. Tononoozezza nnyo genda kubeebunaayira. Akitolabira ku jjajja wange. Mubi. Kifaananyi kya musiraamu kibi. Nanga sonno kalenzi goyogedde baateranga kumpita yeeko. Sometimes Chiiko. Teweerabira nze ndi mu Galanda. Mannya gange tegaggwangayo. Era temuddangamu okumpita yeekolera. Nze yeeko. Bw'oba oyagadde mpita Abu. Bw'oba oyagadde mpita Ttongwa. Nangamba oli mutuufu yeeko. Kubanga waaliwo ekifaananyi ky'omusiraamu omulungi. Naye omusiraamu ono ow'omuliraano bw'anaaba yeeyisa bubi. Mu butuufu abasiraamu bonna bajja kuba beeyisa bubi. Gw'ataani oyo gw'onaalaga Simayeri genuine atali muliraanwawo. N'emmotoka zaabwe nno tezibeeyazikangako ng'abaana bammwe emisota gibalumya ekiro. Nga bakyala bammwe batuusizza okuzaala. Ate maama otuule mu mmotoka omuntu bwe yagifuna nga yeebaza Kristo. Ng'omuntu bwe yagifuna yagenda Bukalango teyajja Kibuli. Tukuume emiriraano. Oluusi obeera mutuufu naye packaging. Bwe kitaba ekyo ng'ekyo ekituufu ky'omanyi walina kukyesigaliza tewali communicator. Ekituufu kiri nti beera communicator omulungi oba oluusi sigaza okumanya kwo. Nkugambye akira muguugwa omulimu gw'omusawo okujjanjaba. Era nga gwagenda okujjanjaba ayina obulumi naye okimanyi nti omusawo omubi akuttisa obulumi. Ojjanjaba bubi. Embuulireyo mbi. Embuulireyo tewooma. Nze kankubuulire waliwo abasajja ababuulira eddiini nga n'Abakristu bagiwuliriza. Golowooza omugongo gwa muzaata kwasira mu kirako abantu bameka? Muwe ekiwummula eky'emirembe w'ekitiibwa Allah mugaziize Kabuli ya mutereyo ekitangaala. Olowooza muzaata yasiramula abantu bameka oba olulimi lwe kwayitirako bameka abasiramuse? Kubanga muzaata yatuuka okuziikibwa ng'aziikibwa n'abatali basiraamu ng'ate babadde tebamusinkanangako mu buntu. Kubanga yataapingangako mu audience eyo ng'awuliziganya nabe era kyamwanguyira nnyo okubajja mu madiini amalala n'abaleeta mu ddiini ya Allah. Kyekiti awulirizibwa abasiraamu n'abatali basiraamu. Kakati wakati ng'onyweza abasiraamu bano abali mu busiraamu manya nti omulyango gw'obusiraamu gukyali muggule ate ng'abalina okuguyingira balina kuyitira ku lulimi lwo. Olulimi lwo Akiramu lusobola okuyingirirako abasiraamu bameka? Odde ku mmere ekuweereddwa muliraanwawo. Emmere teyinza kubuuka nnyumba 3.
era bw'eba ebuuse ennyumba ennyingi ebuuka ennyumba bbiri mu bufunze emmere ya Christmas yenna omusiraamu eyagiridde yagijje wa muliraanwa oba muliraanwa we ye yagimuweereza oyiwe emmere ekuweereddwa muliraanwa wo omanyi kye kitegeeza emmere y'ogimanyi gy'oyogerako akira muguugwa ffe jjajja yatukubiranga n'okusuula eggulu ate nga mwana twali babaza ffe twali lujja olubaza emmere naye ng'ajja Adija Nakayiza jjajja wange omulungi gwe nafissaawo tatuganya kuyiwa mmere Kabajeti Sauda Chikwaku nsaba ow'ekitiibwa Allah mugaziize Kabuli nga tatukkiriza kuyiwa mmere maama wange yankuba emiggo lwa kuyiwa mmere manyi lwaki yankuba si lwakuba nafumbye nnyingi naye emmere eno gy'oyiwa okakasa tebaddeeko bagyetaaga oba okakasa tubadde tetusobola gibugumyako mpolampola emmere y'ow'ekitiibwa Allah ogifudde eya Kulisimansi mbategeezaako basiraamu mwenna era nkiddamu kikkatiza sibagamba ng'omumanyi mbagamba ng'omuntu tewaliyo mmere ya lunaku lukulu mmere ebeera ya Allah bw'ejjanga bwe bw'oba owulira ng'ogiyinamu enkenyera soma bisimillah ogimanyi bisimillah mumbwa bisimillah ddagala bisimillah ewewula ebizito bisimillah ewugula ebizibu emmere bw'eba ejjidde mu mutima nti ya Kulisimansi tukuweereza emmere y'olunaku olukulu soma bisimillah ogambe ow'ekitiibwa Allah aleese nawulidde ow'emboozi tebankadde alina sitole gye yataddeko awo gye buvuddeko ow'emboozi tebankadde n'agamba nti omuwala enjala yali emuttira mu nnyumba n'akuba essimu ku rediyo nga yeewoze n'eya tayimu n'aganze gundi ku muzikiti gwa Diniya enjala ennumira wano enjala enzita yenna ayinayo k'okulya kaleete bwewati ne bwewati ne bwewati bw'oba osobodde nja kusanyuka nnyo omusamize naye yawuliriza n'aweereza emmere mbu n'agamba omuwala agitutte mugambe bw'akubuuza nti ani agikuwadde mugambe omusamize yagimpadde oba sitaani yagimpadde omuwala n'agenda bwe yatuuka ku muwala omuwala ne yeebaza emmere olikyava nga naye tofuddeeyo kubuuza ani yakuwadde emmere eno olikyava mugamba nze nasabye Katonda kufuna mmere kyokka mu kusaba Katonda okufuna emmere ne sitaani asobola okuleeteramu sitaani bw'aba aleese nga nze nasabye Katonda oyo si sitaani yabeera mpadde Mukama yabeera mpadde wakati sitaani ne yeegeziwaza ng'alowooza asobola okusinga Mukama amaanyi naye Mukama aba amukozesezza kubanga yenna nnyini ki mmere yonna sitaani talina mmere ye kakati luno olunaku bw'oba ogamba nti lwa sitaani oba terukkirizibwa sitaani talima ow'ekitiibwa Allah yalima era yabaza sitaani taliisa ow'ekitiibwa Allah yaliisa era yawa emmere ya Kulisimansi bw'ejjanga soma ekintu kimu bisimillah kwerira emmere yo fa ku bana abaana b'abagagga abatamanyi njala baana bakulira mu bikomera tebamanyi na muliraano gutegeeza ki ate nga ne bamuliraano be bayinawo mu bikomera ebiddako bonna baali basiraamu tebamanyi nti ffe bana abakristu be baatuwola be twabbiranga emiyembe gyabwe be baatulemesanga emmotoka okutukoona nga tugenda okusala oluguudo be baatuyigiriza empisa nti tebayita ku muntu mukulu abo be bakuleetera emmere ogibuuse n'embwa osime ekinnyo ogiziika omwo oba owadde omuliraano ekitiibwa ggwe boogera abaana b'abagagga tebamanyi nti waliwo abaana abali ku street abaana b'Ababudukaliimu oyo omwana amanyi abaana ba Sheikh Kadirumuwaya gye bali amanyi abaana ba Sheikh Bayiga gye bali amanyi abaana ba Kirya gye bali mu baana abali ku street mulimu ababaseeka bammwe abamanyi abaakubwa amasasi ono ali bagamba nti oli omukristu Petero bw'abaleetera emmere ku Kulisimansi bagiyiwe nze ngiire ku maliba njiwe emmere nga mu lubuto mulimu maliba maze nnaku Syria
nyendera ku bigambo bya Sheikh Gogwa eyasoma obulungi eddiini naye nga teyasoma kuwuliziganya. Byanjawulo nno okusoma eddiini n'okugisomesa. Omusomesa yagazisa abaana lesoniyo. Lesoni za Sheikh Muzata zaali zinyuma. Lesoni za Sheikh Kiti zinyuma. Lesoni za Sheikh Cheyune zinyuma. Wakati mu kunyuma asobola okwogera ku bakatoliki. Era n'agamba nti amwenna muli mu bubuza abali eyo mujje eno w'ekitiibwa Allah. Ninga tabeesangulizaako Ttomi kubanga eyo gye bali nabo bamanyi kyekituufu. Nkugambye bibanga nnamba 6. Gy'okoma okugirabira ebusukka ebeera nnamba 9 ate ggwe naawe obeera mutuufu. Kakati lwana omuntu ono omujje gy'alabira nnamba 6 nga nnamba 9 omuleete w'ogiwandiikidde akimanyi nti eno nnamba 6. Sikudde oli musiru kyokka n'ogwovuma obusiru ate naye amanyi mugezi. Singa waaliyo gye bakolera sajjala ey'obwongo ne Bebekulu teyaligenzeeyo. Kigenda kunyiiga. Ate tobba ssente z'okuzimbira bulijeti Bebekulu. Singa waliyo eddwaliro gye bakolera sajjala ey'obwongo teri muntu yaligenzeeyo gwe eriyo omusiru amanya nti musiru. Ne Bebekulu bw'aba ayogera akugamba asinga Bobi Wine amagezi ate nga mwana wattu ye muli akikkiriza nti amukola ki? Gwe n'okaayana na keyboard yo yamanyi nti amukola ki? Ini that singa wali eddwaliro erikyusa obwongo teryalifunye bakasitoma kubanga n'omusiru aba amanyi mugezi. Nkulandazizza mukyo kikyentegeeza omuntu ali gyali aba amanyi ewatuufu. Ekyo kyeyakula asoma, kyeyakula alaba, kyekyamujjula, tukipanguludde tutya. Tanka bwejjula amazzi nga galimu obutwa ate tugisuula tusumulula kataapu gonna ne gayiika tujjuzeemu amalungi. Fuuka omusomesa omulungi oba ddayo oyiga okusomesa. Akiramu omanye Oluwalabu, omanye eddiini, omanye Obusiraamu, buli kyogera kiba kituufu. Naye tewasoma kusomesa Busiraamu na kuwuliziganya n'abantu ku nsonga y'Obusiraamu. Taatawo yakolako ezzambi erikyasinze ddene bwe yayita Museveni ow'ekitiibwa Allah. Sheikh Sulaiman Gugwa astagfirullah. Erinnya lye eriteetaaga kwogerebwa nga tutaddeeko kigambo nti astagfirullah. Emmotoka ya Museveni yagiyita jjana. Kitegeeza Museveni yabeera Allah. Mboyo ye mutuufu okusinga alidde emmere ya Christmas. Kitaawe ye mutuufu eyayita emmotoka ya Museveni ejjana nga ate ejjana tukimanyi ebeera ya Allah. Kitegeeza Museveni yafuukirawo Allah mu budde obwo. Kitaawe yabeera omutuufu Sheikh Akiramu Gugwa okusinga ono alidde emmere ya Christmas oluusi n'enjala emwerumira ng'akuuma n'omuliraano nga kitaawo mu kusaka obwa ambasada abafunira ekyokulya mmwe batabani be mufune emmotoka mufune obuzindaalo mujje muvume abalala. Kitaawo okufuna obwambasada yasooka kuyita Museveni wa kitiibwa Allah. Yasooka kugeraageranya Museveni w'ekitiibwa Allah. Nye munnaye awote mwasirika. Kitaawo yakola ezzambi eddene erisinga n'emmere ya Christmas. Eri mmotoka jjana. Ejjana gyayogerako etusiibye enjala nga tetulidde ate ng'ebyokulya tubirina. Ejjana gyayogerako etufuula babise essaawa 4 nga tufuna wuzi tugende tusaale swala 5. Ejjana gyayogerako etutooza ku maali yaffe tuweeyo zaka. Ejjana gyayogerako etulinnyisa ennyonyi tugende tukwate ku Kaaba
ejja neesiibya abasiraamu enjala, ejja neekutamya abasiraamu buli luvannyuma lwa ssaawa nga 3, ejja neetooza abasiraamu ku maali yaabwe baddizeeko ow'ekitiibwa Allah bawe omusolo, ejja neesitula abasiraamu kugenda mu mawanga ag'ebuzungu ag'ebuwarabu bakole hijja ku ttaka ettukuvu, gy'ogeraageranyiza n'emmotoka eyaweesebwa omuntu. Museveni n'omutuuma Allah. So temutusiigisa kifaananyi nti abasiraamu tetuli cooperative, tetumanyi miriraano era tetuwa balala kitiibwa. Kyeyakira Muguugwa wuliziganyanga bulungi n'abatali basiraamu, obasikenga obayingize mu busiraamu. Omuntu asobola okuyiwa emmere asobola n'okutta omuntu. Agambye mbu yeeko omuntu asobola okuyiwa emmere asobola n'okutta omuntu. Bwe twali abato baatukubanga emiggo singa weerijjira ku eggi, singa weerijjiranga ku ggi obugi kyakubyanga emiggo giringa ng'obwoya bw'eŋŋoma. Omanyi lwaki? Nti ku ggi kw'ogenda okuyitira okugenda ku nkoko, ku nkoko kw'oliyitira okugenda ku nte, ku nte kw'oliyitira okutandika okubbisa emmundu. Kakati omuntu asobola okuyiwa emmere etalwana etayombye just Christmas ng'ambo ttani tasobola kutta muntu ku lwa busiraamu nga bamusuubizza ejjana. Abaana beetega bbomu, asobola okwetega bbomu kasita gwe omusuubiza ejjana. Tusiige ekifaananyi ekirungi, tulage ku nsi ndi tuli bantu baddembe. Olaba mu kusooka National Unity Platform eyo baagambanga tuli bahuligani, but we proved them wrong nga tuyita mu bikolwa byaffe. Era olwaleero be bahuligani. Kyova olaba balondayo bahuligani bennyini ne bagenda ne bakuba abantu, ne bakuba abasawo, ne batta abantu, ne bagenda ew'abantu mu maka g'abantu ne bakolerayo effujjo, naye nga ffe twayitibwanga bahuligani. But we proved them wrong nti maybe bahuligani tufaanana bafaanana engeri gye tutaasoma. Kakati naawe omusiraamu njagala kala omutujja ofaanane mufaanana olw'ekirevu. Naye olaga ensi si buli akuza ekirevu nti abeera musiraamu. N'abalala babikuza olw'ebigendererwa byabwe okuvumiriza obusiraamu. Yenze yeekolera itongo astagfirullah astagfirullah. Omusiraamu yenna gwe nkosezza mpusaba onsonyiwe. Astagfirullah astagfirullah. Ow'ekitiibwa Allah wentambudde obubi nsaba onsonyiwe era nsaba okuluŋŋamizibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.